Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kakati Kadama gw'olaba ono musezi, ono omuwala musezi, yalinnya n'ekitambo n'agenda nakyo ku kyeyo. Yabadde ali awo ng'awulirayo yakulya ku nnyama naye nga talina wayinza kutandikira. Bakama be bawonye buwonyi kubalya. Ndowooza kwe kuleeta ennyama eno naawe weerako. Omuwala ono yalidde ennyama nga mbisi n'alya ng'akulaga n'okuwoomerwawoomerwa. Naye yabadde ali mu kugibbirira kuba ennyama eno gye baamuwadde kugifumba. Baamuwadde agifumbe, yagizzeeko n'aneko okugirya nga mbisi nga si nfumbe. Kakati bannange, buno tusibusezi bwe nnyini. Waliwo omuntu ali nnomo ayinza okulya ennyama nga mbisi n'ogirya n'ebisayisayi by'ennyama byonna byonna n'obiriiramu ng'oli nnomo ng'otegeera bulungi nga tolinaako kikyamu. Ennyama embisi bagirya yeeriika. Ono musezi, ono katuyi musezi yennyini. Era Omuwarabu essaawa yonna yonna ajja kuliibwa. Omuwarabu essaawa yonna ajja kuliibwa. Ono balina musibira ndowooza mugundi mugabirira nga wolabe bagabirira zino empologoma. Asobole obutabalya. Ne bajja kkeera ng'alumya akaana k'Omuwarabu ng'akalumye akalidde. Mu butuufu bw'obanga boosi wo n'akulaba ne weekwata n'akatambi ng'oli mu kulya ennyama embisi gy'akuwadde ofumbe, naye gwe ne weekwata n'akatambi ng'oli mu kugirya, mu butuufu kati akatambi kano bw'akalaba ono aba ayinza osigaza omulimu. Kale aba kampuni ye abaamuwa omulimu singa bamulaba bayinza omulekayo. Automatically baba balina kumujja. Simanyi lwaki omuntu okola ekintu nga kino ekyesittaza ate noma n'okyerikodinga kugamba weewaako n'obujulizi mu nsobi ezo. Wuuyo musooke mumwerabireko. Kadama munnammwe wuuyo, ono musezi, nze muyise musezi. Gwandaba osobola okukikola, osobola okulya ennyama embisi, olaba neetayidde ng'obadde ogifumbyeko tosobola kugirya. Ng'ebadde eyidde naye ng'obadde ogifumbye naye nga teyidde tosobola kugirya. Kati olosobola okulya ennyama embisi ng'ono Kadama. Wuuyo musooke mumulabe. Katonda wange. Kakati mu butuufu muŋŋambe omuwala ono taliiko ekitambo nga kye kimutuma okulya ennyama eno. Njagala tukubaganye ebirowoozo nammwe abandaba. Omuwala ono ali nnomo. Kabampaane, ono tumuyite kabampaane, malo ga kamera kiki? Kuba naye akimanya ekintu ky'akola kiyinza okumuviiramu obuzibu, either okumutikka n'afiirwa n'omulimu. Yeekutte akatambi ng'ali mu kulya ennyama embisi gye bamuwadde okufumba. Boosi we gy'amuwadde afumbe, yagizzeeko n'ananiko okugirya nga mbisi nga si nfumbeko yadde. Kati mu butuufu ono bwe tumuyita omusezi tuba tukoze bukyamu. Gwandaba osobola okukikola. Olaba n'ennyama etayidde naye ng'ogifumbyeko tosobola kugirya. Ng'ebadde eyidde naye nga teyidde bulungi tosobola kugirya, era olina kugirya ng'eyidde. Mukati ne ono yakutte ennyama ebisayisayi asala kafiku kafinga bw'alya, kafiku kafinga bw'alya, kafiku kafinga bw'alya. Ennyama bagimuwadde okitege. Kino kitambo. Nze kati ono mba muyita musezi. Nzira omuntu bw'ati sikulima mba mutya. Era omuwala ono asobola okulya omwana w'Omuwarabu, asobola okumulya n'amulya n'alya omuntu. Woolira ennyama embisi n'omuntu osobola okumulya.
lwaki togirinze nejja kati ekyo nga tukitadde ebbali boosi we singa akeera ku makya nalaba akatambi omwana ono ke yakutte kubanga nkimanyi bulungi nnyo akatambi kano kaagoyinze vayiro akatambi kano katambudde ate ebiseera ebisinga bakaddaama bano abali ku tikitooko abali ku intaneti bakama bawe babafolowinga mukimanyi nti baboosi bamwe abalabo babasipayinga ne musimu zammwe batuukamu nebyokola mu ssimu abamu baboosi bamwe babimanyi okitegeera kati gwe tokwata vidiyo oli mukula ennyama embisi olaba omwalabu gw'omulowooza omwalabu aba musira okweka ebyokulya bye n'akukweka amata galejjaleja ne n'akulaga nti tayagala onywena ku mata tayagala olye ku grapes zaleeta waka tayagala olye ku apple tayagala olye ku bibala byonna byonna byagula waka gw'omubuuza lwaki babibakweka katodde ku nnyama akanyama ssebo ke yeegulidde alye kibumba alye akanyama ke gw'okaddeko ate okalye nga kabisi ekisinga okwesittaza mu nsonga eno kugirya nga mbisi bwe buzibu kugirya nga mbisi olowooza aba agenda kulowooza kinakukolera ki abantu abamu bebeereetera obuzibu aye ne baddawo ne banenya kampuni nnyamba simanya wololo banaye munsabire nsaba kunsonyiwa naye ng'obuzibu butandikira ku ki butandikira ku bo bennyini kati ono munnammwe mumuwa amagezi ki ye bwe bakeera ku makya ne bamutika muyinza omusabira mumusabira ne mugamba nti Mukama Katonda muyambe kubanga obuzibu yabwereetedde okitegeera kakati nno wano abantu abamu tugenda kubaleka mu buzibu bwabwe tusigale balaba bulabi ffe bakola tubibatuuseeko wano tugambe nti munnammwe yakoze bwati ne bwati ne bwafuna obuzibu abubeeremu yekka mpaka wabwesolovingira wakati onoonya ne w'omuyambira nga tolabawo essaawa yonna omuwalabu yeerinde kumulya oba bw'atalya muwalabu ajja kulya akaana k'omuwalabu kino ekikola kibi nnyo kyesittaza abantu abamu mulekeraawo okwetunuzaamu kamera ne mukola ebintu ebibi bwe biti ekikola kino kibi nnyo naddala ng'oli ku mawanga kirabikira ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira kabe bano abaku woofiisi zammwe babagoberera bajja biraba bino ebintu bennyini bayinza okugamba boosi wakuze ku woofiisi bakuze e Uganda so mukole ebintu nga mukimanyi nti okikola nekiyinza okuvaamu obukyamu obuyinza okukuleetera obuzibu ku bulamu obwo bajja kukutika odde e Uganda nga n'essente z'obadde onnya tonazifuna bajja kugoba ku mulimu so mwegendereze baganda bange nga mukola ebintu ebimu amaddu ga kamera gale ne bakozesa nsobi bw'obanga oli musezidde e Uganda lwaki walinnya ennyonyi n'ekitambo kyo mumpe endowooza yammwe mu comment section ku muganda wammwe ono ka video nange nakalabe ne ŋŋamba owange ka video kano nga kanneesittazza nnyo nga tekanyuma ne ŋŋamba owaye nja kaleeta mumpe endowooza yammwe ku munnammwe ono CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera abasubscribe nga mukola omulimu gamanyo nnyini ddala mwebale kuba nti ate mugoberera mugende maaso n'okuba nti mwongera okuba nti ate mutufollowinga okusubscribinga sako kulayikinga amawulire go nkyaleetera ddala mangi nnyo nnyini ddala tovaawo